ng'ebula ennaku ntono okutuuka ku nnaku lw'abajulizi enteekateeka ku kiggwa ky'abakristaayo e Namugongo zigenda mu maaso newankubadde wakyaliwo obwetaavu ng'amyuka ssentebe w'olukiiko olutesitesi bw'annyonnyola. Njagala kuyita bule omuntu yenna ate abantu ba Katonda mu kusobola kuyamba ku function ono buli kintu kyonna osobola kuleeta ssente tulina akawunti yaffe oba osobola kujja wano kubanga buli lunaku tuli wano ku meeting osobola kujja wano n'oleetako obuyambi kubanga tuyagala kulaba nti embeera yaffe abeere ddala nnungi kusinga eri myaka eri amabega. Mu kifo ky'abajulizi abakristaayo e Namugongo embeera ekyali ya kimpowooze era we tutuukiddeyo tusanze olukiiko olutesitesi lulambula ekifo. Ab'ebyokwerinda mu bibinja okuli n'eggye lya UPDF nabo balabiddwako nga balambula okwetegereza ekifo. Amyuka ssentebe w'olukiiko olutesitesi Reverend James Luwumu agamba nti baatandise enteekateeka okulaba nga Oluwanga 3 ogw'omukaaga we lutuukira buli kimu nga kiri mulaala. Enteekateeka yaffe ziri nnungi nnyo kati ssaawa eno kintu kyonna kati ziri okay. Tuli ku programs kulaba nti lunaku yaffe naku ya 3 mwezi ya mukaaga tuyita buli omuntu yonna mujje wano tubeere wamu. Reverend James Luwumu atubuulidde nti ekibinja ky'abalamazi okuva mu bulabirizi bwa Northlango era nga be bategesi beesudde dda mu Ddemezi nga basuubirwa okutuuka mu Kampala ng'ennaku z'omwezi 29 ogwokutaano 2025. Tulinako abantu ga 1000 okuva Arua, Nebi, Gulu, Kitgum, Lira ne Westlango bali kutambula kati bali ku kkubo kati bamaze kuyingira ku Masindi district ka encha tujja kubeera ne lukungana dende nnyo then luvanyuma kunaku 29 ba foot pilgrims yaffe bajja kuyingira Kampala. Ono agamba nti bayungudde kwaya y'abantu abali mu 400 nga bakulya mu ndago mu nnimi zonna buli muntu aveewo ng'amatidde. Kwaya dende nnyo ga kwaya bina kubanga buli diocese amaze kusindika kwaya 5 ne wano Kampala tulina kanisa ya maanyi nnyo okuva Naguru, Ntinda, Agundi, Nsambya, Luzira, Kawempe, Namuwongo ne Mbuya bonna bajja kuleeta kwaya ga 10 bonna bajja kubeera wano ate bagenda kuyimba ne Adungu abanyi tebamanyi kirungi kya Adungu niyita mujje mujja kutendereza Mukama nga tuyimba ne Adungu ne kirala kyonna. Julius Eteno okuva mu disitulikiti Amolata wenjogerera bino nga mutaka e Namugongo ye mulamazi asoose okutuuka ng'atubuulidde engeri gye yatambuddemu okutuuka e Namugongo. Then I start my journey, then I walk from Amolata up to Dokolo. Dokolo urban archery in the diocese of Lango. From then I sleep there in Dokolo. From there, then I start early. There was weekend again. Then I go straight up to Kwania. There was a diocese of West Lango. Then I sleep there for 2 days. From there, then I start my journey on Monday. Then I start my journey up to Kwania, up to Apache. When I reach in Apache town, then I continue my journey up to Taragali, where there's some church that they are called Taragali. Then I sleep there 1 day. Then from there I start my journey early in the morning up to from the ferry of Kungu. Then I come reach there. I reach there at 7. From there, then I cross up to Masindi. Then I start my journey Masindi. There I continue my journey. Then I come to sleep in Kafu. Yeah, then early in the morning from Kafu, then I start my journey, come and sleep in Nakasongola. You were sleeping on churches? Yes. From there, when I finish for sleeping in Nakasongola, then I continue my journey. Then I come to sleep again, Nakasongola. From there last, then I continue my journey to move, to come up to Luero Diocese. From there, I left the Luero Diocese, I continue to come. Then I sleep in some churches here from this of Luero. Then I sleep there.
Then from there was Friday. Then I start my journey. Then I come to sleep in Kampala here. From Kampala on weekend, then I start my journey from there. I reach here. Ono nga guno gwe mulundi gwe ogwokusatu okulamaga Namugongo wabula si kyekikulu. Ono emyaka ebiri oguwedde 2024 ne guno 2025 yasooka Namugongo. Agamba nti asaba Katonda amuwa omukyala n'ennyumba. You know, I continue to help people to prayer when you're sick, when you know. Some people are hospital. For me, when I start my journey, I put in a prayer. I put in a prayer, God. So last year we are praying for what? Last year, I prayed to marriage. To get married? But I'm not yet get married. Not yet. But I want to marry. So even this year you're focusing on what? I want to put my house. Abajulizi ba Uganda battibwa olw'okukkiriza kwabwe mu ddiini ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga Daniel Basamulekere era bajjukirwa buli nga 3 ogw'omukaaga. Nze Andrew Sebbira, Namugongo.